Omwezi oguwedde ogwokusatu, Minisitule y'ebyentambula mu ggwanga yavaayo n'ensalessale wange ennaku z'omwezi 8 omwezi guno ogwokuna okugoba emmotoka ziganyegenya ezisaabaza abantu mu Kampala. Kino kyaddirira obweraliikirivu ku mbeera emmotoka ezaali ku nguudo mwe zaali nga minisita yakisiinyaako ng'emmotoka zino kye kimu ku kiviirako obubenje ku makubo. Kino olwagwa mu matu g'abakulembeze ba takisi mu ggwanga badduka zambwe eri minisitule okubawa obudde basobole okwetereeza nti minisitule kye yakkiriziganya nakyo wadde nga teyabawa bbanga ggere. Kati olunaku olwaleero abakulembeze ba Uganda Taxi Operators Federation UTOF bayise olukuŋŋaana lw'abavuzi ba takisi mu Kampala okubategeeza ku nteekateeka ez'enjawulo ze baavuddeyo nazo okwaŋŋanga ekiragiro kya minisitule. Tudaabirize emmotoka zaffe obutasukka gwa 6. Mwogere ne baddereeva babawe ennamba z'abannannyini mmotoka tubayite twogere nabo. Atalina busobozi tunoonye engeri gye tumuyambamu emmoloka zidaabirizibwe because emmoloka ezo singa zinaalemererwa abantu baffe kumpi ebitundu 7 ku 100 bajja kuba tebakyalina mirimu. Muzimu ku nteekateeka ze banjulidde abavuzi ba takisi basazeewo bafune emmotoka ez'amasannyalaze ez'ekika kya Costa ze bagenda okuwa ku siteegi ez'enjawulo abagoba bazisasule mu kibanja mpola. Twakwatagana ne projekiti ya gavumenti ya Kila Motors okulaba nga tulina oda gye twassaayo ya mmoloka 20,000. Emmoloka ezo za mita 7 ekigero kyazo ndoza kya Costa nga twagala buli stage ali setandike n'emmoloka 5 okuva mu Kila Motors emmoloka ez'amasannyalaze ezo minibuses z'abantu nga 25. So batandika okubanga owuninga luutu zaabwe nga kuliko emmoloka ennungi. Rashid Sekindi, pulezidenti w'ekibiina ki UTOF, abawadde obweyamo nti mu bbanga lya myezi 2 okuva kati Costa zino zijja kuba zituuse ku zi siteegi ez'enjawulo. Naye mbasuubiza nti tetugenda kuweza myezi 2 ng'emmoloka ezo tetunazireeta. The moment bwe tunazireeta gavumenti ejja kuba tekyasobola kuleeta byayo. Mu nteekateeka yaabwe basuubira Costa zino okuzisasulira mu bbanga eritasukka myaka 2. Emmoloka ezo twazibala nga siteegi esobola ozisasulira mu mwaka 1.5 n'emyaka 2 tegiwera. Bwe mumala ozisasula owuninge. Bagamba bino byonna babikola okulaba nga basigala mu mulimu gwabwe wakati mu nteekateeka za gavumenti okukoseza ekitongole ki KCCA ng'okugoba emmotoka ziganyegenya ku nguudo n'ekyokwagala okuleeta zi bbaasi ezikozesa amasannyalaze. Tulina emmoloka era ze tubasuubiza ze tugenda okufuna zino ezaffe empya ze drone ze tujja okubawa bazivuge ku kibanja mpola insha Allah. So twagala tulabe nga tujjawo ebimoloka ebyo ebikadde gavumenti bye yeevuma naffe ng'abakulembeze be tulaba nti oba oliawo tebisaanidde kutuuza mu basaabaze bannaffe. Wadde bano bakkiriziganya n'ekyokuba nga balina emmotoka enkadde ku nguudo bawakanya ekyokuba nti minisita omubeezi ow'ebyentambula yavaayo n'akibateekako nti ng'emmotoka enkadde ze ziviirako obubenje. Emmotoka ez'omu town service kubanga ze zibeera nga zibayita DMC tizikola nnyo accident. Era osanga ku highway zesinga okukola accident naye nga lwaki osanga n'amakubo nga yine ku highway nga luwa ekinnya oluusi emmotoka efiiriddewo tuba tutevunaanyizibwa kugijjawo neereeta ng'ekola ki ng'ereeta accident oli abadde tagisuubirawo ate n'agisangawo. Wabula ku kyansalessala abaweereddwa okukanisa mmotoka enkadde bagamba ekiseera ekyo kitono nnyo kuba ensimbi zibeekubya mpi nga bali mu mabanja. Badde tusaba gavumenti etwongereyo ebbanga lya myezi 4 at least gibeere emyezi nga 10. Abalala emmotoka zaabwe okutuuka mu mbeera eno olunwe balusonga mu gavumenti gye bagamba nti enguudo eziri mu mbeera embi ze zivaako embeteza. Kesise naye kusanga wali batolina kukola ki naye nga kyo ekinnya nayo buli lunaku ekiyitako ng'ekiraba ate nga obuvunaanyizibwa bwa kesise kubanga ekikolako. Waliwo enguudo ezimu ezireetera emmoloka zaabwe ate okubeera nga zifuuka ziganyegenya. Katugeze ekyokulabirako ng'oluguudo lw'e Nakawuka
oluguudo lwa Kiteezi Buwambo tusuubirako okubeerako mmoloka eri mu mbeera nnungi okusinziira ku nature y'ekkubo. Mu birala bye basazeewo kwe kwekuba mu ttooki mu bo bennyini olw'ebyo bye bagamba ebyonoonya omulimu gwabwe omuli enneeyisa embi ey'abamu ku bavuzi bannaabwe okokosa obukyafu obususse byonna bye bagambye nti bagenda kubyaŋŋanga okutereeza omulimu gwabwe. Andrew Kaggwa, Agafeeyo, Spark TV.